Mlete wano. Mlete wano. Bana msete yo. Bali kuba kwa media embera neyo ya maziga ya bunkenke oluvainuma olw'omubiri gwa mwana waife NAMUMBYA MADINA finally okuguleta mumaka g'abazaire be ku kyalo na suuti mu igombolola eriye nambale mu disi y'Iganga. NAMUMBYA ono yafa oyali agire okuba ekyeyo munsi ed'Abawalabu munsi ya Saudi Arabia era nga enfa ye ebeere nga erimu abantu okutotoma abantu okuloba okuyikiriza obuolyawo ebakobebwa. Wabula olunaku olwaleero kampuni eyamutwala nga ekolesa Muslim Funeral Service omubiri gwe abasoboire okuguleeta oluvainuma olw'omwezi mulamba nga ab'enganda betolola bajja e Kampala bajja mu b'obuyinza nga obuolyawo benda bayambibwe okuboneka nga baleeta omubiri ogw'omwana waibwe bamuboneku era bamuziika mu kitiibwa. Nga twabakoberaku olwo NAMUMBYA MADINA yali mukyala musawo nga ndi bana abaana abasoma ebyanansingi nga ebyokutabula eddagala abidi yayinika afamasika nga capital yali nga azira bulungi. So bino byokujja okujja mu nsi ed'Obuwalabu okola weyawulira nga bayine bajja bazimba kunumba bakola kuki yakati lwaki tijja zena Saudi oba olyawo ninfuna ku kasente nsobole okufuna capital nte mu dwaga shop yange ntandise okwebezaawo. NAMUMBYA MADINA abe n'abaana nga basatu nga kuliko n'asoma ni senior era nga obuvunanyizibwa buno oba olyawo n'obwamuviirako okuba ati kaje mu nsi ed'Abawalabu yena ajje mu biyumba akube ekyeyo asobole okufuna capital aide naate mu dwaga shop ye atandika okutabula eddagala oba olyawo afune akasente alabirira abaana be alabirira abazaire n'omuntu yena okweyamba okubona nga ava mu mbeera yalimu abeeku mu bulamu obulungi. Nga twayogera ku ni mukaire we wiki ewere twategeezebwa nti ono yajja mu kampuni emu e Kampala era eno yajja ku training yamalayo nga weeks oba ibiri then oluvainuma something like a month yasobola okuba nga ajja yajja mu Saudi Arabia mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogwo guwaire yanina enoni yanina ibaati era NAMUMBYA MADINA yanina ibaati yali musanufu olunaku olwo nga idinga ebiroto ebituukirire oba olyawo byayenda okufuna mu nsi nga Katonda ajja kumwambako n'ab'enganda baali basanufu nga baidi nti oba olyawo munaibwe yali kujja ajja kwira nga mulamu ng'ali kujja kukakalabya afune kasente kabayambe yena yeyambe. Wabula ekyembi omuntu yebawerekera mu isano omuntu yebawerekera mu masano oba olyawo nga basuubira ebirungi olunaku lwaleero ekyaniriza abantu wano ab'ekyalo ab'oluganda abako n'ab'emikwano mu maka gano gye bairemiranga kwe bairekulira oluvainuma olw'okubona omuntu yajjanga mulamu nga bamwikiriza mu keesi nga yafuuka mulambo. Embeera tebeera enungi nga wenkobaire oluvainuma olw'abazaire ba NAMUMBYA okutegeera okufuna amawulire nti yafiirwa kuliya olwa communication okwogera nabo kwali nga tibakamuwiza bulungi bajja mu kampuni bakati omuntu wefe tutukamuwuliza era kampuni yona yajja okunonenkereza amawulire ge yabawa yabakawo kube nti mugume NAMUMBYA yafa. Wabula tutegezebwa nti kampuni yabakubira nti ekyaviirako omwana waibwe okufa nti yafiira mu kabenje bano kye baaloba okwikiriza nakyo. Kampuni ekoba nti NAMUMBYA bakamaabwe bamuwa ofa omukisa oba okujja emekwa okujja okulamaga emeka oba olyawo afuna ekitiibwa kya hajjati era yabakoba nti wabula mukwira
nga bamaze okulamaga mbu we bafunira accident mbu emotoka eyali muniba kamabe mbu yatomera omuti ogw'amasanalaze ebyo bye babakuba mbu yafa ni mukama we oba omukyala mbu yeena yafa wabula famire babe baloba version eno oba allegation zidino nga bakoba nti Namumbya kituufu yajja Emeka okulamaga wabula yayira bulungi era yabakubira n'akasimu yabakoba ati leero kuluno nfuusa Hajjati tikaenda abantu kuneeragirako butindi Hajjati mwene atuukirire so bali kwebuuza ate omuntu yayogera nabo ng'akoba ati afuusa Hajjati yayize bulungi ate kida kitya nti kabiri yafuire mu kabenje ng'ali kuva Emeka baba nga tebayikirizagana na version eyo n'ekintu ekindi abenganda batukoba nti message Namumbya Madina yasembayo okwogerera nabo yabalaga nti ali kujja muidwa nti ali muidwairo yabakoba nti mukama we alwaire mbu bamukuba ati mukama we mbu alwaire corona bakati ajja mugenze wabula yali akayogera nabo okusira ka audio ke yabogereza yabakoba ati ino network ntono tijja kwogera nimwe ndakubona amagezi agandi ndakubayira nga after 1 hour wabula oluvaanyuma olw'essaawa nga namba baajja okuba ku masimu ge kumuweereza ku messages audio n'ogakubaku nga gaziraku nga n'obusimu n'enkola n'omukutu gwa WhatsApp nga messages babona ngeri ali kuditiikinganga okakasa nti oba oli awo messages badifunye aye nga tibaddiiramu embeera eriwo bayaluno okufuna omuntu waife ajja Saudi Arabia okukola n'amala omwezi nga wetumubuliza tukoba ati yafuna accident obamuleefa tukona postmortem tubone wa muntu gwonka nawe ndi nti omuntu postmortem bagitwalire mulago omuntu afaata okola omwezi omulamba Saudi Arabia batutegezezaako bene muntu yava yamwalinaze wange kiri mutere bya accident bimanyi tuwa wano nemwalinaze wange mulamu wange yajja naye ye alina ne recording kunamona akuba nti mwalinaze wange bamutola mu kinsigo kuba yali akuma omukazi yali omukairo yayenda nsigo ngamwere wansigo kibano batola mu wansigo dole bakyusa batamuyo omukairo n'omukairo yena yafa nimwalinaze wange yena yafa nimwalinaze wange wafa bakola batunda balikola bintu bya vulugu bakola kati batera ku accident yali alijawa Emeka oyayo Emeka yali avireyo irowedde Emeka yali avireyo ira oyavayo Emeka babanga bawumwire kubayisa okutumye wiki mmemale batwala omulwaire mu ddwaliro n'omukazi omukaire bamutola mu ensigo era yasigala mu ddwaliro ng'aliko bati bana munsabire yali ali bana tambule supidi Mutera mtu wetu. Olumala ngojere.
enfa ya mwana waife Namumbya Madina nga wembakobye elimu ya matankani ng'empale daba 7 era nga we mubwaine omubiri gw'olutuuse gano abooluganda bakona ab'emikwano akatalina banakyalo babaire bakambwe nga baliko bali kwenda postmortem I mean bali kwenda death certificate baluwa eraga yafwaki wabula okusinziira ku baluwa yetuwainaku eraze nti ono mbu yafa kabenje ka ku luguudo traffic accident. Omubiri gwa Namumbya guleetebwa okuva e Saudi yabaire akolera era nga okusinziira ku biwandiiko bye tuwaine kuku bakolesa enone ya Qatar Airlines gwatuusibwa Entebbe. Then Entebbe company oba oli abaire akolera Kampala yakugema aba Muslim Funeral Services abagutambuiza okuva eyo ku airport Entebbe bambi baida bagutuusa eno Eiganga wabula ng'embeera ya kiyongobero mbeera ya maziga nebyo ebiriwo ebigambo bingi ng'abooluganda bona aboolera nga bayogera wabula ng'ekiriwo bakuba mbu tibayikirizaganya na lipooti okuva mu nsi ed'Abawalabu kuba lipooti ento waine kunga ebigambo bya Luwalabu era wabula nga babikyusa ne mu Luzungu nga bakuba mbu yafa traffic accident ekitundu bakikuba mu Kingdom of Saudi Arabia alikuweya. Kati mukyame bana ebintu okutuuka wano binzoba nga twatairimu n'obulamu mukubanga olakubona nga ali kusaagaye nga olikutamu kingi baduka n'okuba nti aye oli kufaaki bino ebintu bisobola otwala obulamu bwo. So ekyo kyo ndowooza kiri cleared. Kampani yakoba ebidagemagana nayo ifunye alaide otuyambaku okukisindiikiriza baide abanike bamuwaayo waide abaawo n'akafunika akanayamba abaana obulungi inshallah tunakafuna ndakiramu nti akanayamba abaana obulungi ko tunakafuna kaida kwanga kasoboka okuva e Saudi nga bendogeire kunabo mbekakasa okukirwanisa okigobaku nsaba twikirize nti ale yatuwa mwani naze muwala waife n'omuzaire Medina tayikiriza amuswisa buti tumusabire busabire sabire family sabire n'abaana abenga basobola okubitambula mu bwensi eno ng'ebintu tibikalu bwino bakulembeze banange otuli wano twena buli omu waali tusitule eddoboozi. Uganda yona tukozesa abaana ba house girl abakola mayumba aye abaana abakola mayumba g'omu Uganda tibafa ng'abaana abaliikolera kuliya. Abakulembeze kino kitugemeku mwani nazo waire ripooti aye nze ndidukira bwe nakolanga ensobi awaka maama nambuuza banange statement gy'oli kuwa ng'olimba statement tijoowa ng'olikuwa amazima statement gye nawanga nga ndi kulimba nga nkanti mbayenje amaadi ate nayagana wale gundi ate yantoolaku ekidomolero ate yakola ati banange enzira yabaireyo Medina gye yafiiriire n'akaziika abaana bava kuliya abaana bana aye nga bona baba nisayini ndala eno accident dasanga mitwe wano nina obulumi olwa Medina mpulira enaku olwa Medina nzira bigambo nina ebigambo bingi aye saawa eno mpwesiza ebigambo aye kino kijja kungemaku z'okutandikira mu disitulikiti eyange tulwanirira omuntu wa Uganda
ffe ng'abakulembeze abantu abava kuliya bwe bayita muno tubatwala ng'ekyatika. Aye lwaki abantu abaife bwe batamuusedde okuliya batulugunyizibwa? Bakulembeze bannange twegemere walala tutandike okulwanira omuntu wa Uganda. Tuyikirize ekintu kyete kiki kuba mu lipooti titutegeire Medina yaviire accident kikaaki yaloka eki era yamwagainewa. Medina akola munumba muyabeera alivugira emotoka. Medina akola munumba emotoka neyabeera aligivugambe mala afuna omwo yafunye yenka accident. Ndikusaba baganda bange Medina afiire atuleke kumutunda nga afiire. Muganda wange akobyana ekigambo nti tumusoni otubeere tumukubiranga amasimu nakola ki kuba abantu baali bamukoba nti obulamu bwe bukola ki ifo twakusonga okunoonya ne tukukubira kale nifo tubedde okwita kyakuno olwaino ndizaaso nsaawo nga ndikwenda okubona Medina amazima ge nebiwundu kyebimukola ki ekiwundu kibeere kuno kyakobye nti kibeere eri oba kibeere yankoone tikibwine kuba nze mbwene kapasa mbwene kaki so ndikubasaba otuli kutwala abaana kuluya tunoonya ebitongole bitufu ebikola ki tulina ebitongole ebyekifere ebiri kwidda byawandiisa omwana byamala okumuwandiisa byamala byamutunda mu kampuni ki wajja okunoonya omwana nga bakoba nti kampuni yakola ki yafaawo. Nalolero ido nga mukazi wange yena ali eyo nga ali kunkubira esimu nti neiba wafiirayo bamuziise ku lubalaza amaani gakola ki nakoba mukazi wange kwezo ki divaayo kola ki abaana bali kufa n'amaki ayibonabona bafa accidenti oba abawala bobona batandise okusamira nti ola asamira yakuba mutwe ku kisenge nga gwabikaafa. Nabingi ebyokwogera mundikirize tijja kwogera kuba nina obulumi buki bamama ne bababa abaana bajje bakole aye twetegereze oye balijja okola ki kampuni kyekola ki kwatasobola kunkuba oti nagiye ku kisaawe omusawe natuukira ku polisi yampa omusawo ate omunamateeka yampeera omusawo olikwira mulikiwulira mbaire wale nga ndikwekalirisa bwana MC nga ndikwekalirisa ki ndogera era district councilor kyabakobye wale propaganda tumukole ki aye kyamukisa mulungi nti Medina akoze ki eize ketulinge nga kuki nkubira omulanga gavumenti weyonayona weeri abantu baife bali kufa omusudaani eidamu no yatulugunya omunauganda omusudaani omunauganda wajje sudaani baitamu ki abayindi bali kuidamu no bakola fujjo we bagolero bakola ki mama abawarabu baseeka mutuyambe luwarabu kiro tube twogere bawulire amazima gene olikozesa omwana wa mwino wamubonyabonya wamala wakola ki kati nze nnaku information aka Medina akani chairman nja kusaba ko kesigalize kubanga amazima genda kubashi muri kukiwulira Medina babeere bakola abantu bati mu kiyumba kitya era n'omwana gwabeera akola naye yalumweke mu kiki nga yena bali kwenda akola ki
amazima gene yali midira gyabeire information ninayo ninje ndina abaana benambye nowenambale yali baali bajja kumuyita nga bamutwereko naki n'amasimu nakuba amasimu Katonda yanamba yakola ki tubeemu omutima gavumenti where are you amazima gere bakola Medina ng'atwaire omukeire muki mwidwaliro Medina yali alobye otwala omulwaire muki abaana bukye bakola kintu kitya bakulekera omukeire mu wiiki baida lutya wafafagana naki aye abawalabu bazira mpisa were n'abanzaala mama wange ayogedde anzaala muki aye kabiri mwebazaako eki nti ampeereza obutambi buli kifaawa ampeereza obuki buli kifeere Medina bamukoba nti oli kutwala oyo aye mana nti bwafa wena ojakola ki abawulira agalo the fact is nti omukeiro yafa Medina bakola ki noono omuwala bayenda okola ki azira passport ali kubundabunda kuba passport bwotuukire bagikutoolaku azira passport alikola ki bwana msiretas BCC Medina talijja kwira Medina talijja akola ki batuleetere wano postmortem report bagitusomere mu bulambulukufu alikwogeza ebintu eyo n'obuvumu nga chairperson waki wa security basawo ne banyabo embeera eno eri kujjako eba mu nsi eyitoyinamiza nti omuntu bw'afa takola ki tayira tuli kusaba Katonda embeera Medina gye yabitamu ndikwangale nanfumiitiriza nti olukwe lwatandikira olw'okumutuusaako ekyaliwo ne bamukoba ati jagale ne bamukoba ati kolooti ne basuula kye basuula kiki ekyaliwo twenda kusaba Katonda abantu abo ayongere okubalingirira ababonereze ensonga eyindi basawo ne banyabo tuli kulingira ino ku Medina atugiireku bingi byogerwa focus saawera ndikwenda tukite ku baana bakoze eki abaana balese mbaire nsomesa abaana ba Medina emyaka egiwera Medina alina abaana alina omukisa nti yazaala abaana bagezi nenda okwebaza abasomesa mwena mwenu muli wano abali kugema ku baana ba Medina tulina abaana ku St. Paul nenda okwebaza St. Paul omugenzi amuza bwe yajja yalekano bamulekwa bangi nze naawe abe nawa basare full basare bajja ku St. Paul babayamba abaana basomye bulungi era abalikolera mu Uganda balikola bulungi ne bazaho nalabo Amina yatwalako omwana owundi era alikola bulungi basawo ne banyabo twongere otafocus ku baana bano buli ye bali bave mu bulamwa basikire Medina alaali Medina bairega ekirabo ekyaki eky'abaana ndina Shamira asomere wange ku Victoria ndi kuikiriza okumusomesa paka walimala ekyomusanvu ndi kusaba ba member of parliament batebalinga ekintu kino bagemagane n'abakulu ab'ebitongole abali kutwala abantu obulamu bw'omuntu kino buti bugulwa aye tibusasulwa aye atilisi babadagadde omuntu nebasasula obukaire 10 oba 5 tikibasala kuba ensigo eri kutolebwa mu bantu baife ati batransplantinga batwala miliyoni 10 ensigo bwempulira kyambu banasita kwogera bigambo bingi ino sobola okulumiriza abantu abandi
aye abanamawulire amawulire mugatambuze Uganda tulikunzibwa ino tubasaba ebintu bino bikolebweku mu seri yentuufu kujja ne bajja ye bali kufuniranga obuzibu otini buno lwakubanga nti saawa eno olwaleero esente eri wansi n'ekyo kirala emirimu gyabanga gyakola ki gyabula tusabawo ekitiibwa his excellence ne bakola nabo ensonga eyo bagiringemu we banaabanga bakitereeziza abaana baife tebaita kubanga batuusibwaku bizibu otini ebyo ku luya lwaki ekisabye gavumenti abaana bano abajja ku luya okukola balina omusolo okubatoolebwaku ng'abantu gwabanga guwolezebwa mu gavumenti yaife eno ennungi nsaba Allah jalla waala ikirize Medina Allah amuwa ekiwumula eky'emirembe nga bwe yajja okukola umra nsaba Allah tabaraka wataala ebibaira bye batulaze ng'ebyamusobaku Allah amusonyiwa okusinziira ku umra eyo. Cause of death eri accident wabula nga abantu bali kulobanga era oba oliawo balowooza nti baidagezaaku okujjako mateeka babone balwalirira obwenkanya babone nga mwalina waibwe afuna obwenkanya oba oliawo n'emirimu gye yali akola abe nga ali compensated basobole okufuna obuyambi obw'abaana be balese. So tukali ku kyalo na suuti ye bali kujja okuziika era nga enteekateekeddwa okumuwerekera liri kujja mu maiso olunaku lwaleero kodi ngeri yakikyusemu wabula abawalimu balikola ogwebwe bali kwenda okuboneka nga omuntu ono agalamizibwa mu nnumba ye ey'olubeerera olunaku olwaleero. So byona byona nga emunayibona ife tuliwo tulida kubibatuusako wabula embeera neyo ekiriwo kyona kyona kampuni ekoba yafa accident ambwe emotoka yamutomera abenga ndaba wakanya nga bakoba ati yandiba ngoba oliawo yayitibwa buyitibwe yatolebwamu ebitundu bye ebyomunda oba ensigo n'ebintu ebindi era nga bo bakoba nti bajja kugezaako ku engire y'amateeka okuboneka nga bafuna obwenkanya. So nebyo ebiri eno ndi Olisigira Yazid abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kati mukyame bana Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha.